owa ekola tuve wano nja kugenda kulya mmere yange kazi wange aninze kale osibyo tasa nisitede kyekiro oli fit mweyagala Ikon awards zibadde zitya Ikon awards zibadde nnungi naye abali ba organizer abamu tebategeera bulungi yeah cause naye nga awards zibadde nnungi bakwogedde ku performing list yeah I was supposed to perform naye omuntu yansasudde nzije performing but after angamba tokkirizibwa simanya kukola naba I came with my dancers nabadde nkoze performance yange ne Wembule nade nkoze performance yange ne Wembule nga tulina ogikola ngeri perfect tusanyusa abantu baffe you understand kuba bintu bya byonna bibadde oba bitya sitegeera naye after nzija okukola bampise performing I'm coming to perform n'abantu bange benna okukola nabo omuntu aŋŋamba mbu tetwagala mbu abo tebakkirizibwa ku stage badansa bange sitegeera mbu tebakkirizibwa ku stage sitegeera bampise wano ssaawa 3 ate after I came here I was supposed to perform at 9 ziri 12 mbadde patient ninze bawadde obudde bwabwe respected ne for them bagala 7 nzije mbu bwomu alinga eyampise ku show yokola ki okunsuula you understand mbadde nzize nzenna naye nga kyenjagala okugamba aba guys bano bagayi bano abaorganizinga show babushi bani yeah omuntu oba omuyise ku show muyimbi muna Uganda muwe ekitiibwa you understand muwe ekitiibwa bwoba ompise performing let me do my best to keep my brand heavy you understand nzize ne timu yange we came to give a best performance ne guy nalemesa performance yange ositegeera abo bagayi ba Richard I don't know bonna babadde mwezi ogundi zaabwe kuba I was supposed to perform at the awards na I was paid simanyi naye nga sijagamba mu bushi oba ne sijja kiteeka ku muntu naye they were there tewabaddewo respect at all kwa toyinza kuyita Chris Brown ku show yo yeah najja ne timu ye azze kuwa the best show no I'm Grenade now I'm giving an example singa badde Chris Brown bro they won't even say nothing you understand naye nze lwakuba ndi muna Uganda they disrespect us bobanga toyagala performance ku show yo don't come and book me ostegera bononyo obudde bwange bakoze biki right now after I'm coming to perform they are saying mbuba dance abo tebakirizibwa ku stage what is that okay what was ubuvudde kumwe ko tulabye ko bali ba bench boys nga ko bayina abazinyi ba those are normal dancers bro you understand oli muyimbi mulala nange ne muyimbi mulala buli mwa ine ngeri ja organizing a performance you understand all they have to do is to respect someone's brand you understand tojja kumbukinga ngogenda kundeeta ate after tonsa sudde you understand you wasted my time aton disrespecting bro ono Wembule aina abaana balabirira Wembule jangu aina abaana basuka ne mu 10 balabirira ositegeera nze bwempa Wembule omulimo mba mbeereddewo obulamu bw'abaana abangi nnyo you understand so bwenzija ne Wembule ku show n'abaana tamanyi abo tebamanyi baana be bamenye emitima ku show ya kugundi yaabwe ositegeera abaana bali awo banonya kyakulya I supported a foundation you understand aina nabagambya come with a foundation they do the best you understand bakola bulungi naye tusaawo se wabagayi balemeseza gundi yaffe you understand kulokuba obasheba basazi I don't know no they have my balance era kyemanyide bagenda kuzimpa naye I don't care you understand kubanze seta kuzogera naye nga nze kyembadde nfaako ennyo to do the best performance it's not even about the money okukola best performance ate Bushington boy wange naye kyonna kibaddewo simanyi lwaki kibaddewo naye it's not good but kivudde kubanga they don't respect people's brands you understand mbabanja naye bwe baba tebampadde be bamanyi mbabanja omesaazo nadde nakuyimba ssaawa 3 ziri saa 6 izo gwange nagukoze singa sizze bandigambye mboyo omuyimbi simanya be abantu abonona amanya g'abantu you understand naye bakuganye genda ku stage banganye ogenda nze bangambye ngende nyimbe nga bo abankolera performance zange bulijjo sitegeera ne bagamba nze nina tiimu yange benkola nabo ku stage ne bangamba mbu abo tebakkirizibwa ku stage yaffe sitegeera
That means tewandimbuukinze kuba nakugambye ng'ombuukinga. No, siganye. I told them I'm coming with my team to do what? To give a performance, a great performance, because that's what you want. Ostegera ne bakikkiriza. N'ate ku last nzijja walinga ebiriwo emipango. Ostegera. I came to give you a best performance. Nze nga bwe njimanyi bwe performing. But you're telling me your people are not allowed on the stage. You're supposed to come alone. Tewali bantu bangi. Simanyi kye babaddeko naye njagala ngambe bafanzi bange babadde bazze okundaba today nti wabaddewo ebibaddewo. Ositegeera naye nga balina okulandinga okurespectinga people. Ositegeera if you have a problem with me, sort it with me. Ositegeera togezaako. Ositegeera that wasn't good. I didn't like it. Yeah man, that's the reason why I did not perform. Ikon awards zibadde zitya? Ezibadde mbigo obumbulira gozirabye otya? Zibadde fair. Kirungi. Zibadde fair kirungi. Yeah. Kakati omuyimbi Gurunedi gwe balanze ku performance list nga tayimbye. Gurunedi gwe bakoze ki? Gwe balanze ku performance list. Nga tetumulabeko ku stage. Aganye oyimba. Aganye oyimba. Twakoze abampa list y'aba performers since y'aba booking. So I was the director of the show. The two rehearsing yesterday, everyone was briefed. Nebamugamba kyalina okukola. Okitegeera. Najja yesterday, I think wabaddewo talent team gye bahiringa to perform. Olabye ba presenters bonna baani. So Guruned najja yesterday, twavudde wano, I think nvudde wano saa 10 naye twabadde naye up to I think saawa 4. Na rehearsing ne ba dancer abakoze ki? Ababaddewo. So we are rehearsing ne ba dancers ababaddewo nangamba omanyi ekitegeera omanyi ba dancer ababaddewo sigenda kusobola kukola ki kubakozesa. Nange ne mugamba okay jangu ku makya tuyitemu, it's a live broadcast. So nenjogera naye ne mugamba omanyi bro tukole ku makya tazze ku makya azze regular ne muyitiramu ne mugamba omanyi bali ba dancer bangi bakikoze ne bakikola. Okitegeera so bakikoze najja nangamba azze ne ba dancers. But the issue is tetwa rehearsing there. It's a mega mix. So you know Rick Man, Guruned, Nechi, ne Bent Boys. Sina when she got her. Na performance here that she can tell me so now. Yeah, can be rehearsing. Yeah, but since the city get the backstage, that's the honest truth. Mbuza Shadrach nangamba Guruned aganye kuyimba baba dancers be baba ganye. So yeah. Tegeza Guruned aganye rokuba mugobe ba dancers abatakoze. Yeah. Benjo chitwala. Kwa Shadrach tasa kunimba musajja aludde mu industry. Oloza who is to blame now? Who is to blame? I don't know. Is it me? Now, okola ku TV. Omuntu wabate yakoze rehearsal. It's the closing performance. What do you want me to do really? Okitegeera mukwano gwange. Sinti ndi disrespecting oba nkoze kintu kyonna. Oba okitegeera azze nenjogera naye nakkiriza. Shadrach nanga ne mugamba the issues kati but dancer bagenda okola bamanyi where the cameras are, bamanyi how we are moving, bamanyi amatala, bamanyi costumes zetwasaze. They don't know. Okitegeera. So Rashte momulese na performing yeye kakali. Nanti script where but it was a mega mix, 3 performances. Which together. But it was joined. So but this is Baba, it's two-sided. It's two professionals trying to understand each other. So Baba who are interfering with his profession, he's right to refuse to perform. Baba tali comfortable. He's very right. Which together. He's very right. And it's also right for me to protect show Jebankwasiza. Because if it messes up, then I go back blaming her. It's me. So Briomali right. Yeah, we are all. Chitufu yazedda sichiganyeko. Era nenjogera naye ne mugambo gena kola ne bano. Be bakoze rehearsal. Oze tugade abantu bali munda. So what do you want me to do really? Okitegeera kyenkugamba. Achabanja mu mubanda. Contract zesimanyi bwaba abanja bajja musasula. Ne waba tayimbi. I simanyi contract gye basigning. My job is to do the show. I'm not the talent booking agent. Okay. Agenza nyize nagamba salawo li mumulaze libadde ly'amaanyi. Sonyiwe bamulaze zalawo nange naye musonyiye kubanga nange ndaze zalawo. Bwayo mwana nzala muzaali. Nzala muzaali. Ayise mu mikono gyange. Okitegeera. So bw'aba alowooza muzaala then ansonyiwe. Naye kyemanyi si muzaala. I was doing my job. Kirinya nganze nange omusanga ku stage ne mugamba sazaamu oyimbe reggae.
tekisoboka. I'm doing my job. It's the last performance. We are live on TV. What do you want me to do? Should I risk because of friendship? Singa nchikoze nebimesinga up. Baligambe Bush yachikoze kubanga mukwano gwe. Obo kitegeera. I also have a career to protect. Nga naye bwalina. So I'm happy tayimbye n'abantu batayagala n'ateeswaza. But I'm also happy nange seeswaziza. So it's a win-win situation for both of us. Nze for now simubanja era simuyinaako tabu. Yeah. Mumpolereza nazo okola rehearsals yesterday ne bannemesa okola rehearsals. Nembeera wano okuva saa 11. So manyi musajja ali humble. Ne respecting abantu abamu nga ba Bush bendowooza nti basa n'ekitiibwa. Ositegeera ne mulinda ne banzijja wano ssaawa 5 era nga sikoze eki rehearsals kyokka nga bampise nkole ki rehearsals. Ositegeera wentegeere nti waliwo embeera era ne today era bagezza okukola ki bannemesezzo performing. You understand? Abasajja bebonoona amanya g'abayimbi najja mu kamera n'ayogera oyo muyimbi ali bwati sima bwati naye ng'ate bo balina ebigendererwa byabwe. Ositegeera bannange nina proofs nina proof andi sikolangako nabo lwaki onkufosinga abantu besikolangako nabo kyoga gwe nsokutwala osule mu maka g'otasulangamu n'ogakkiriza kale nkuweyo omusajja osule naye leero. Stegera nayogedde nabo bulungi bano bagabe babadde n'ekigendererwa kyabwe naye ndowooza nkiwonye ku stage awo. Stegera tosobola wandeese ejjo nkola rehearsals n'onnemesa okola rehearsals. Stegera nezijja mu time n'ozijja nawo obudde ne kati nkedde mu time bagamba abayimbi tebakwata time. Abo bagabe bonoona abayimbi be Uganda. You understand? Because of bo befuula balungi naye ng'ate bantu babi. Ositegeera saagala bonoone mannya gaffe kati abaana kati mbadde ndeese wano abaana foundation enamba abaana babadde bagenda kukola. Ositegeera bali awo kati ngenda basasuza ki agambye temubabanja ate mbu basanyufu bwoba tubyo badojja byono. Nina receipts nina everything. Just abo basajja abantu babi nnyo kyenyiza okwogera balina emitima emibi bali mu industry yaffe bebonoona industry yaffe. Stegera bebonoona industry naye nze nganze grenade nze seeri antama. Stegera kuba nze Katonda yanteeka wano wendi stegera teri muntu yanteeka okujjako era Katonda yampa bafanzi n'obuganzi bwe nnina. Stegera ani ate nzaalira wa si kati nze kyajagala obagamba I don't have any problem with Bush. You understand? Wabula ekibaddewo leero I did not like it. Ositegeera tosobola kudda mulimu gwa muntu n'oyagala gwefuuliremu gundi. Bush oba akola biki oba akola bya stage nze tebinkwatako nze ni muyimbi ama performing artist bw'ojja n'ombuking okujja okuyimbira nja kujja nkole my job naye bwe nzijja ate n'oyagala ombuuze grenade ng'oyambadde bubi. Ositegeera oyagala ontegeere what they did waliwo embeera eriwaawo sijja gyogerako nnyo naye it's so good naye saagala bagayi adde mu kamera atandike kweyogeza masimanya what is professional bro professional ina professional yo yakubooking abayimbi bakuorganizinga bivu nange neyange ya performing oyo yali akuteeko microphone agenda n'ayimba ku stage sikyagadde era siri musanyufu yamanyi mwana bonoonya obudde bwange kuva yesterday sho z'abantu nganyo ozikwata. Sitegeera ndi wano mbu naye so good nze ndi fine endongo yo ngiina ngenda kuta video very soon era bafanzi bange mwonna njala beetondera si kubeetondera wabula kubagamba nti ba bad mind they are trying to put me down naye tebagenda kusobola kubanga nze nyimiridde ku Allah yekka. Sina buzibu n'abapromota mbagala nnyo kuba nsiiba Jeff Chiwa mukyakolagana naye